Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuhu. Tukulamusiza atulaba era tuwuliriza ku mpeereza ey'omukutu Thurayya Islam Media eŋŋanzi. Olunaku lwa kutaano nnaku z'omwezi ziri 17 mwezi gwa 8 guyitibwa Shaaban. Tusigaze ennaku 12 oba 13 tuyingire mwezi ogw'ekitiibwa omutukuvu ogwa Ramadan. Allah w'ekitiibwa tutuuse mu mwezi ogwa Ramadan. Allah atuwa obusobozi ku buli ibaada. Fallahumma amin. Nate alhamdulillah Kampala budde bukkakkamu, mbeera ya kiddedde, kibuga kiyongobevu ng'ensi yonna Allah bwe yagisaliddewo ekyo. Saba Allah atuyise ekigezo kino ya Rabbi kireke obukkiriza bwaffe nga bulina kye bweyongeddeko. Insha Allah ku namba kuwabiweereza luli ku 0708378853 ojja tusonyiwa tuyinza obutabuyanukula lwa leero ekituufu biba bingi kukwata abalala esoleza zino qabliya baadiya tusalangako neemu zinafuya waka mwana wa faidha faragta fansab obumaliriza ebyo n'ofuna akafe akali free kawe Allah kati katukafunye alhamdulillah kujutuga tuli bize kati Allah katuwadde twongeremu ku ibada kulize emisomo obutambi bwa masheikh obuliko irimu Qur'an n'ebiringa ebyo. Olunaku lwa Juma nga Sheikh Kiti bw'atugambye kuliko sunna nyingi ddala okuyitiriza okusalira omubaka sallallahu alaihi wasallam, okusala enjala ku lunaku luno sunna, okuyisaako obugirita mu bifo bayita obugirita sunna, okusoma suratul kahfi sunna, mulimu n'essaatul ijaba essaawa eyanukulwamu edduwa sunna nyingi nnyo zote zayimiridde na Juma zibayimiriza mbere nga nti byonna babigaddewo olumu n'okunaaba lw'ejjuma ku lukyagenda nga tisigenda kusaala okunaaba olunaaba lw'ejjuma kukyagenda mu maaso n'okwambala ebyeru ekyayimiridde khutuba na raakaziri na muzikiti kyebajjeewo ekigatta abantu nga tuli wamu olw'endwadde ebyo naye ebirala byasigadde bigenda mu maaso kunaaba olunaaba lw'ejjuma okwambala ebyeru ku baami jjukira nti abakyala tebambala byeru bambala dull colors bambala dull black kikuusikuusi kipaapaali ezo bwe zityo zisirikiraawo ezitasikiriza bantu anti ye kenyini oledde asikiriza ate basaako kala nazo nga zisikiriza abaleeta obuzibu abaleeta buzibu nkitegedde kakati bwe bubaka obutonotono bwendagadde nsiire munange asomera ku Thurayya Islam Media. Saballa ekitiibwa atugase nabo ya Rabbi. Amin. Omwami Siraj Kigondo abuuza atodde salamu natuga salamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Olulimi akosezza olw'abano bayimaamu bakicwale siri wange olwo mwe mwalunyikiza agamba nti singa iri tusanga mu mbeera eno mwe tuli tunasaala so Allah idi emetusanga mu mbeera eno amina ya Rabbi Ramadan yennyini naye bwe kijjanga bwe kitwe kibadde era tujja kusaala olaba bagobye batulemeseza farada olaba farada eyimiridde ejjuma ate sunna eyayidi ffe tubadde tumanyi nti yidi ezitwa okusinga ejjuma anedda ate ejjuma bulijjo yidi tumala kusiiba omulimu gwa sunna tegusobola kugobaganya tegusobola kugoba tegusobola kwenkana yidi ya sunna idi ya sunna idi zombiriri idi al-adha n'idi al-fitri zombiriri za sunna tulina tezina we ziyinza kugezaako wadde akatono bwe kati okwerijja ku mulimu gwonna ogwa farada. Okimanyi nti abasinga obungi asobola okuleka okusaala ejjuma oluusi n'eswala endala ku yidi naga nti bana ne yidi nayo n'alaba nga alina omulimu omunene gwakoze gino nga alaba nga emitonotono bwe kibeera olw'okuba nti okumanya kwaffe kutera okuba nga kutono naye ng'ekituufu omulimu gwonna nga guzze nga gwa sunna tegulina weguyinza otandika okugeraageranya n'ogwa farada. Kituufu atuwuliriza mu by'osaana omanye okusinziira ku Imaam by'atunnyonnyodde idi swala ya sunna eswala y'ejjuma ya faruda ekyo ekyetteeka ng'omuntu bw'akireka nga talina nsonga nnambike mu ddiini afuna omusango. Nabwe gutyo tubeere beegendereza nnyo twebanje okusaalanga naddala mu budde. Tweyanza nnyo Imam barakallahu fiika. Onabuuza nti omukyala bw'oba mu nsonga zo tokkirizibwa na kutendereza Allah mu bigambo subhanallah
alhamdulillah, astaghfirullah, programu za ibada zonna ziba nzigale. Omukyala ali mu mbeera ze ez'omwezi n'embeera ze ez'okuzaala, alhiyadu wannufasa, abalhaidu n'abannifas, ibada zonna azikola okujjako zebanokolayo ng'essala n'okusiiba Ramadan n'okwetolla baitullahi alharam, ennyumba ya Allah ey'emizizo. Olwa ne wabeera mu hijja era emikolo gyonna gisigala gitambula bukwakku. Ne ibada ez'okusoma adhikar, okusoma Quran, ekyokukwata ekitabo kya Quran kyekirimu ebigambo ebingi, naye okusoma Quran gye yakwata mu mutwe asome, tewali amugaana. Edduwa ez'okuzuukuka, edduwa z'okwebaka, edduwa z'okumakya, edduwa z'ekawungeezi, tewali buzibu. Tunaseka tugamba nti Quran yatene eri ku ssimu yo eyinza obutayingira mu eri eyo ssimu ndala azin mukwatako kitabo kya Allah, ey'essimu ndala kuba tebaawo, ebanga ey'omuntu eba mu memory. Era kyobalaba essimu ebaako Quran naye tebayinza kugamba nti togera na ssimu manju nti eriko Quran kubanga ebeera eri mu byuma. Yesimu nga yosi Quran. Naye kiri ekitabo kyo al-mushaf, ekitabo tuyinza genda nakyo mu manju, kiri haram era kikirizibwa. Kakitegeeza nti mulayini eno omukyala bw'aba balina Quran ye ku ssimu yakkirizibwa ogisoma. Alhamdulillah. Omukyala Safiina, amanya ga Safiina gayitiridde nago, abuuza nti bisaanyizo ki by'omusiraamu omulungi era omuntu mu bulamu bw'asaana kukola biriwa okwewala Iblis yadde yagiyisa Idirisi? Ndowooza khata matba'i kuwandika bw'ati bwakoledde ensobi. Ebisaanyizo by'okwewala shaitan, ebisaanyizo ebirungi, ekisookera ddala kuyitiriza kunyweza Allah byakulaalikako. Faraid eziswala ettaano mu budde bwazo, inna salata kanat ala almu'minina kitaban mawquta, kubanga eswala gye okuva edda nedda esalibwa mu tayimu. Kale ate nozzaako sunna ezizigoberera. Kale eri ku sayidi y'amazambi ogewala gonna amanene nozzaako n'amatono. Ebyo bye ogenda okuba nga weekuumirako ennyo. Amazambi gonna amanene n'amatono okwerwanako obwezizingirire okulaba nti ogewala. Kakati nossaamu ate okujjumbira obujjumbizi obw'enjawulo mu miwuliza emisomo gy'abamasheekhe, mu kusoma Quran, mu giwuliriza. Abantu bakimanyi n'okuwuliriza Quran nakyo kikola kya bbeeyi. Abantu abasinga bakisaako amaaso. Imam, wakatusubirira bisatu omuntu ayinza kuwala atya shaitaani. Ekisooka kwekwata ku buli faruda, okwerwanako, olwerwanako faruda zonna obeere musaale. Ekyokubiri okwekwata ku sunna mu mbeera ey'obuvunaanyizibwa. Ekyokusatu atugambye okugezaako mu mbeera yonna gy'olinako obusobozi okwewala amazambi. Weerwaneko obwezizingirire kubanga go tegatudde. Buli kaseera gagala kukumegga gakujje ku swala ziri. Buli kaseera gagala kukumegga kujje ku sunna ziri. Ngulanketaawo. Ffe tetumanyi nti tulina olutalo olutagambika. La ilaha illallah. Olutalo olutagambika. Atuwuliza olina olutalo wakati wo ne shaitaani. Kusuuza eddiini oba olwana eddiini egisigaze. Mu kwerwanako Imam atusubiridde ensonga zikyali ssatu. Okuwuliriza emisomo zinamala. Yabuuza nti qualities z'omusiraamu, a good Muslim. What are the qualities of a good Muslim? Kyekizeeko yabuuza era zeezo. Era bye biri. Kakati ate bwe tugenda mu qualities waliwo ekitende ekigenda okujjawo eky'empisa. Empisa. Empisa gwe munanga ndaba zeesamba abasinga obungi mu ffe. Naye ng'ate empisa bwe okutegeera empisa zo seeka kiti abewuweeka bw'oba obuuza. Ate abewangeeka nti balina okusooka okutenda empisa nga kyenu tenaga nti seeka kiti alina empisa musajja mukakamu bali naye so sigamba nti nze nkutendaga nti ffe twewunya nakwewunya oga nti omusajja alina empisa oyo ekatulisa kakanja. Empisa munange zitandikira mu bantu beeka gy'owangaalira. Abo bw'olabanga bakugee nti olina empisa weesuneko. Abo omukyala wo nagga nti ssebo hajja olina empisa, abaana ne bakusima empisa, balo nakugaa nti hajja olina empisa, omanyanga nti ku 10 oyinza okuba otuuze mu 20%. Naye kimanyi kimamu omuntu naye yeemanya. Ekituufu kiri nti bwe bayita balina empisa batono bayinza okujja nga naye kennyini bwe yeepimapimamu. Nedda olaba balina empisa mu bantu, abalina empisa ku mulimu, balina empisa ku muzikiti,
nga baluzaza empisa zitandikira waka gwe weewunya obanga osobodde okuwangala n'abo boogera nabyo waka nobalaga empisa ennungi nga bakusobya nobalaga empisa ennungi nga bakunyiiza olwo kati ate ffe bosanze abatalina kye tugenda kukola oguba ogunda ng'eryenvu kubanga mu luguudo ngenda kukola ki togenda kuwangala nange sinkana dakiika 5-2 nga twawukana mu bitendo by'omusiraamu omulungi alina okuba ow'empisa empisa kigambo kigazi singa Imam bwakitunnyonnyodde empisa byebitendo ebirungi ebitendebwa ne binadamu munda ne kungulu munda tani alaba yeeyo abeeka iwo munda ffe abeenu tulaba kungulu kati singa abeeka bazikutenda naffe ntukutenda oba oyiseewo saballo ekitibwa tusaasire Imam ndi mukyala nalya mu Ramadani eyaggwa olw'ensonga y'obulwadde lubuto kuyonsa nebuzayo ennaku ziizo mutugambye 13 ku 12 eyingire bwe mba nalya ennaku 20 nkole ntya wano ekyokubiri mu mbeera eyo bwe mba nakati seewulira bulungi simanyi oba neeno naasiiba oba siisiiba okusinziira ku mbeera y'obulamu mwendi nkole ntya busiraamu bumpa kyakukola ki esookera ddala omukyala abatasobodde okusiba Ramadani yonna n'aga nti ajjajjirirwa aliise kubanga wagambire tasobodde okusiba Ramadani olw'okuba nti muzito oba ayonsa kiba kitegeeza omwaka ogujja agenda kusiba Ramadani omwaka ogwo teyekalubiriza eri gye yalya aliise ajja kusiba eno wanaba asobodde okusiba nga atuuse mu mbeera ng'asobola naye suusi kusiba Ramadani 2 mu mwaka gumu ekyokubiri bwe kiba nti yalyamu ennaku ezo nnyingi enza ziri wakati zisigaddeyo ntono yalya nnyingi namu aziriise yeetegekere eno Ramadani empya ziri aziriiseemu bamasiikiini bwe mpima 2 ge nalya kuno nyinako 13 ezibulayi omusanvu guli nedda tasiiba kigenda munafuya nnyo kingi ekyo kizitowa ndiise ziriwa Imam yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra Allah atwagaliza bwangu mu ibaada n'obulamu bw'ensi aliise zonna 2 ge yalyamu ajja siiba eno Ramadani ate bwe kibanga zino zigenda kuyingira muli kuliko 12 zenkyayinawo ni wazirisa olunaku lumu zonna endiisa kaifiya ngegye tuliisaamu bwe biba ennaku 20 bantu 20 bw'aba alina obusobozi byenfuna abafunze abagabula ekyamisana kimala oba alonze kyamisana kimala oba alonze kyaggulo kimala obusiraamu nga bwangu saballa ate obitegeera ya rabbi kyavudagga nti yuridu llahu bikum lyusra wala yuridu bikum lusra atwagaliza bwangu tatwagaliza buzibu mukola muteeka g'eddiini alhamdulillah naye bwe togasumi gakaluba kyekituufu kati bwe kiba ng'ekyo kyoleese nga neno talina ssuubi lyagisiiba bwe yeepima bamubanja emabega neno talina ssuubi kati byonna ajja kuliisa ebikadde n'ebipya inshallah saballa atuwa obusobozi ku buli ibaada yonna ya rabbi omwami Muhammad Kiyemba abuuza nti wuzo eno bwe mba ngifuna wano mu nnyindo n'akamwa mbigatte lumu oba byombi mbyawule ekyamanyikwa okuva ku mbaka sallallahu alaihi wasallam baleeta bwati amazzi asikako katono mu nnyindo kamwa natako ne mu nnyindo era ekifaananyi ekyo bwe yasikanga bwati mu kamwa yasikanga mu kamwa n'agafulumya so si kusika mu kamwa ne mu nnyindo lumu abikutabukako asika bwati n'alekamu n'awanda n'asika bwati mu nnyindo otusigaddemu n'atusika mu nnyindo kati ate kono yafulumya ag'omu nnyindo era nti kijjukira bwe gagavumaayo ate gagamaze okufuuka macaafu ate jjukira nti kono yasinga okulaga ne programu mu by'ez'okwerongoosa kati njagala ekifaananyi kino kigerekeke yaleetanga bwati amazzi n'atumunyunguza mu kamwa n'atulako n'amunyunguza mu kamwa ne musigalamu n'agawanja kati n'asika wano mu nnyindo kati wano n'asinizinga kozi sinizingi kyekiki okunyiza n'aganyiza n'omukono guno ogwa kkono afdalu salawati llahi wasalamihi wabarakatihi alayhi naye nekiri nakyo kikkirizibwa nakyo ekyo bigatta ekyo kya bigatta nebyawula n'asooka naza mu kamwa emirundi 3 nekiggwa nalyoka agenda mu nnyindo nayo emirundi 3 nakyo nekiggwa nayo tugizi nakyo kimumalira alhamdulillah waliwo abuuziza abugamba nti ayina haji gwe yalabye haji Allah yamujjuludde najja aziika omuntu muyembugo
mbu yabadde alina ekika ekimu ku bika byakulira ebyaffe ebya Buganda 5 Hajji najja aziikibwa mu mbeera ono yamuleetedde okwekanga obusiraamu bujoogerako kyenziika eyo esooka kirekadde obutamanya nti okuziika ibaada okuziika ibaada nga bwolaba nti essala ibaada olina gisala nga nabbi yakolaki bwe yagisomesa olina okuziika ibaada erina kukolebwa nga nabbi yatuyigiriza sallallahu alaihi wasallam yatuyigiriza ensuuka 3 zimala kati kireka ndoza adde obutamanya ne bakola ensobi ezo naye nga tebikkirizibwa zina kuba engoye 3 kubanga eyo ibaada tunagikola nga bwe yatuyigiriza so si byaffe nti tukola byaffe okuziika ibaada erina kutambula nga bwe yatuyigiriza era mulimu ebiri bida mulimu ebiri haram mulimu kuziika okwo bitagambika tulina bituteekwa okwegendereza mu kuziika okwo nga bwe tulina bituteekwa okwekwatako kuba lukiisa ibaada kitabo kiramba Sheikh Albani yawandikamu ahkamul janaiz wa bid'aha nawandika kitabo kirambi papula kumpi 1200 tola kati ensonga eyo nkulu teri mikono gyaffe abadan teri mikono gyaffe tulina gitambuza nga bwe yatuyigiriza abatuwuliriza era abatulaba sallallahu alaihi wasallam buvunanyizibwa bwa buli musiraamu okutegeera eddiini eno kubanga enkyofiro oluganda nga gwoliwo musiraamu omu afuna ekizibu mugenda okuziika e Masaka yajja nayambala ekkanzu ng'etonya butonya mu nkuyanja y'omuntu yenna eyali azze okuziika baalinda omwalimu agenda okunaaza n'abula baabali awo nga tezireeta seeka ayambadde ekkanzu etonya butonye teringa ya Imaam Kyeyune olwafuutuka mu mmotoka mwanguyira ne bamuzza ebbali watusangidde akanyambere ge kajjidde kunaaza gamazi twagavugumizza dda nga bamwalabanya nno bannyonnyola seeka nyiri bamutwala eri mayiti omusiraamu katono ewuzo emugweko lwaki ate nga abimanyi yasaba akadomola neyeetolola emmanju mu lusuku n'abaako omulimu gwe yakubira amusomeseza mu lusuku basoma kunaaza yandibadde yabisoma dda luli kyetuliko tubyetaaga buli kakwata kuziika bakugjeyo nga gwe ogenda okusalira maama wo nga ddala osobola omanyi wa woteekwa okuyimirira kuba ndowooza tetumala gayimirira Sabalo w'ekitiibwa ayongere otubangula mu ddiini. Ekibuuzo kino kigazi nnyo 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 simanyi mambo etya buyinza kitufundiza. Mitendera ki omuyitwa aneeyambulula bbaawe? Emitendera omuyitwa omwakyala aneeyambulula bakita kiri mu Babul Khulu. Naam. Omulyango gw'okweyambula nga era al aslu fiha al kitabu wa sunna obujulizi buva mu Quran فإن خفتم ألا يقيم حدود الله فلا جناح الله batuga mu Quran bwekibanga waliwo okutya nti omukyala tajja kugenda maaso nakumiza mu matya ga Allah oba omwami tajja kusigala nga atuukiriza obuvunaanyizibwa bwe mu maka Allah yuqima hudud Allah tajja kuyimiriza obuvunaanyizibwa bwe omwami waka kiri kyogaana kubanga omukyala yeyambulula ne hadithi ya Thabit bin Qais radiyallahu anhu Thabit bin Qais radiyallahu anhu limuko sabab ebbeeyi abasanyusibwa nejjana muzira namige saba lwanyi yawasa omukyala omuta Jamila muwala w'omunnanfuusi Abdullahi ibn Salul omusajja kitawe yali munnanfuusi ate muwala we musiraamu n'omutabani yalinayo n'omutabani nga balungi nnyo nnyo ku la ilaha illallah naye Jamila yatamu obufumbo bwe ne sahaba ono Thabit bin Qais radiyallahu anhu era Jamila n'agamba nti ya Rasulallah buganjala kuva wano sinti okwokebwa omuliro maskini kubanga situukiriza buvunaanyizibwa bwange omukyala nabbi n'ambuuza nti aturaddiina alayhi hadiqatahu onoomuddiza eshamba yali emuwa shamba ey'entende ng'amahare namugamba nti ngenda gimuddiza nabbi namugamba nti gimuwe otule olutula lumu haidhu emu omuyambulule amakulu kyetuyiga mu hadithi zaayo amahare kiki ekyalina obuzibu bwaliddamu bufumbo bwa bano
Thabit bin Qais ne omukyala Thabit nabbi yagamba nti la uibuhu fi dinihi wala fi khulqihi. Mukyala Jamila yagamba ya Rasulallah simuyina mbuzibu mu ddiini ye yadde empisa. Eddiini nnungi, musajja wa mpisa muzibu nnyo. Naye obuzibu Thabit bin Qais bwe yalina kana radima al-khilqa, yali yakula bubi ngalabika bubi mu face n'ebirala byonna. Esooka yali muddugavu, avuganya nze wano yali musajja muddugavu. Ekyokubiri oli mukazi muwarabu Jamila. Ekyokubiri nga Jamila mukyala mubalagavu mu kikula kye yenna n'olususu n'ekikula nabiki nga bumanyi ebyabakyala. Katalina mirembeka. Nabbi namugamba nti kale mweyambulule otuule edda ya mwezi gumu. Kale kisookera ddala ebyetuyiga mu hadith, omukyala waba talina mirembe na mwami ng'alaba naye kenyini agenda mwokesa muliro, tatuukiza buvunaanyizibwa bwe ng'omukyala ng'ali azaamaanya, talinawo mirembe kubanga twamuteekawo okufuna mirembe. Bombi omwami asaana abeera emirembe eri omukyala n'omukyala bwe guli. Singa ku bombi tuwekengera nti emirembe gina we gitali tusazaamu. Imaamu nsaba kino kitangaaza abatuwuliriza. Bulijjo ffe tumanyi nti mwami yaata omukyala era omukyala awangalira mu mbeera ey'akanyigo olanga nti namusaba talaka yagaana, era n'omwami naye neyekandaga nti yadde oyagala genda ninze sikutalasi. Ffe ne tukitwala nti kirabika omulyango obumukisa guli sayidi emu. Allah tabaraka wa taala wamala tukola atumanyi bulungi, yatumanya nti tujja kufuna obutakkaanya, n'amanya nti omwami ayinza okukoowa omukyala naye ng'omukyala akyayagala. Namugamba kati gweyita mutalaka, talaka ya mwami. N'akimanya nti era n'omukyala ayinza okukoowa naye omwami akyayagala, ye namuwa khulu okweyambulula. Era nze neewuunya osanga omukyala ali awo lwanyina n'ekitaawe yaddayo alinda talaka oli amuwa talaka mbw'alyoka afuna omusajja omuki omulala. Nedda, waliwo windo tu eyiyo nayo kennyini gy'ojja okukozesa. Ndowooza ng'omwami bw'atasaba mukyala mu talaka nti nsaba onzikirize enkutalaki, n'omukyala tasaba busabi mwami nti si byakukkaanya. Alhamdulillah, tewali mirembe. Alkhulu okweyambulula. Kati akakuliza akaliwo akokubiri, omukyala yalina idda ya mwezi ogwo. Omukyala bw'aba yeeyambulula mwezi gumu, ate watalaka eneegi esatu. Akakuliza akalala talina sakani, talina nafaka. Aliwa omukyala yeeyambulula ebbanga ly'omwezi lino. Sakani nafaka bye biki? Asakanu jjukira nti omukyala baba bamuwadde talaka asigala mu nnyumba ye awaka we tubadde tubeera. Era tukhrijuhunna min buyutihinna, tumujja mu nnyumba ye asigalamu. Naye ate bwe yeeyambulula gifuluma. Bw'aba omukyala yeeyambuludde olunaku lwaga nti nkweyambuludde yamanyi ffe yavaawa. Omwezi guno tagumalaawo awo. Tewaliwo sakani, tetumuwa kisulo. Giri emyezi esatu bw'aba bba yamutadde agimalawo. Ayinawo ekisulo n'ennafaka omulabirira, kumujjanjaba, muliisa, kumugulira amasannyalaze okuva eri eno yamutadde. Bw'aba yeeyambuludde talinawo sakani, ekisulo, talinawo nafaka, muliisa, byonna tewali. Yamanyi gyagenda obbi. Lwaki mulayina eno kizibu ekityo? Buli weeyambula batakyali mukyala woono, tebula tebasulamu bombi. Ate ono wami aba mutadde bakyamuwayo omukisa ng'akyali mukyala we nga bwe tulaba embeera. Ekyokubiri, omukyala kye kitonde ekiriwaawo okutuuka ku leva eyo ey'okweyambulula. Basula omunyigiriza mu bufumbo n'aguma naye bw'olaba yeeyambuludde aba amaliridde okugenda. So omwami asobola okunyiiga n'amuta naye mu nnaku ezo esatu obusungu ne bumuggwako neerivayizinga naga nti kale ebiri biweddewo. Alhamdulillah, kusaidi y'omwami. Kati olaba mukyalo ono alina okuba nga tannakweyambulula bba ng'amanyi wagenda obbissa nga yeeteeseteese. Kubanga agenda bbisiba afulume agenda biteekawo. Teweeyambulula nga tulina kumanya ogenda kubeera. Era n'omukyala yenna anakola puroguramu y'okweyambulula alina okuba nga agendako ewa sheekh n'addamu n'amuyitamu amateeka n'agawandika kapapula n'amanya lino liwedde. So kati wantu tusome kweyambulula kituufu tukonyekonyeko bukonyekonye bitaga kuba nga olina package yonna gwe ng'omukyala agenda okukikola ng'agenda okusala ne package y'eswala yonna noono abafumba batuwuliriza era abatulaba mwakkiriziganya babiri okuwoowebwa. Ndowooza muleke kalubirizanga abantu kujja wa Imaam Kyeyune akusalirewo ekyokukola.
musajja nkoze kino nekino Imaam olaba nkole ki nze sira sikiriza nze musomera amateeka ga sharia we gafuga ebyo nze ataali lulya tewanneebuuzaako ne ku luno yimirira ku magulu gameka mwateesa babiri nga muyingira obufumbo era muteese babiri nga mubufuluma muleke nga tukalubiriza naye lwe bateesa babiri batuyita bawowa netubasomera amateeka ga sharia agabasinga nakati era muteese byammwe ffe tubasomera amateeka ga sharia agabifuga sife tujja basaliraawo naye kati nkoze ntya mpa ekisembayo gwe bombulira ekisembayo omusajja ono nzireyo ndigisaawa agala mugaye nti vaayo nga nkujjayo nkola zaawa ate era teri mwalimu ayinza kukikola nga yasoma eddiini abitegeera saballa owekitiibwa obufumbo abutukwasaganyize yadde obusinga buli kutengerere saballa buli ku bijinji sibwa mwalimu sibwa ate kutuka ku mwalimu ujja bagira bafundako ne bahaja babulijjo naye omwalimu allah olaba bwagoya Omar nawulirako kisa nga waliwo yali alese ensonga ze wa Omar ng'omukyala kyamukoleeka yaddayo buzi tiyaloopa tebuna gwe bumanyi agenda okutuuka ewa Umaru nga kyebakola Umaru tiyategana kuloopa Allah tusaasire Allah bitukwasaganyize ya rabbi mwamini Masanga na Swift abuuza nti Allah owekitiibwa aliteekawa abali babapimiddwa ng'ebirungi byenkanyenkanye n'amazambi gaabwe kakati okuyingira ejjana kulimu emiteeko egisukka mugumu waliwo kyebayita dukhulul janna ibtidaa okuyingira ejjana nga lumu okuva mu kabuli baliro saballa waba tuyingirizaawo ya rabbi tulwanira ensi yonna erwana kufunaako ntaana baliro empewo egiyitamu saballa atugaggawaze atutaasa omuliro naye lunaku lugenda kubaluka yabanga n'omukono bwe guti gw'okwatako kati empewo atene ogituuse bwegireka mu bbanga oli atusaasira omukyala Nambi Sayida nga tonnagenda kuyongerayo ebibuuzo bino bino bijjamu enseko sijja kusobola oteka kakati omuteeko omulala ogenda okuyingira ejjana okusooka mu muliro kati no kyabuuzizza ebibi n'ebirungi bye binaaba byenkanyekanye oliti bweba byenkanye bweti bwefaanagana waliwo bagenda okukuba direct kabuli baliro jana kati niwabawo kabuli baliro asooke gindi muliro oluvannyuma yeyo alyoka ayingira ejjana naye nno ssebo okutuuka obutuusi ku leve eyo nebiba byenkanyenkanye ebirungi n'ebibi oba wamaanyi nnyo ebitagambika oba olw'amaanyi era waliwo neriwayo eraga nti waliwo kibaita al arafu waliwo bagenda okugenda mu arafu bagenda okugenda mu zaani ejja kuba zeekubidde okuba nga bibalansinze 50-50 oba okubikako ekifuba oba wamaanyi sobola tusaasire ya rabbi atuwuliriza ekituufu kiri nti mu dduniya ebizibu tusanga bingi naye bigumiikirizika imaamu omuliro kitonde kizibu nnyo la ilaha illallah ate mu byonna bwe yali abikola omuliro yaggwa n'obudde bungi myaka 1000 n'agongera 1000 ebirala bino byonna byabikola ennaku 67 wamma eggulu n'ensi nnaku 6 walaqad khalaqna as-samawati wal arda wama bainahuma fi 6 ayyamin wama massana min lughub gakola eggulu n'ensi n'ebiriwo byonna wakati awo byonna kafankuna yenna nnaku 6 ate saawuliramu bukoowu wama massana min lughub saawuliramu wadde obukoowu omulina emyaka 10 mmeka 3 soka nagukuma 1000 naguddamu nagwa 1000 nagongera 1000 atuwuliriza omugayavu mu kusaala bwe weepimapima muolimalako n'omuliro atuwuliriza wenna atendewalirwa ebizibu by'edduniya kukakana nga weekonyeko mu nsaasi n'abiibiita ennyo ebyobuwangwa ffenna abalowooza nti empewo zirina bye zinaatumalira tulimalako n'omuliro buli kika kiba n'empewo zaakyo kati ezaffe ezikunze allah empewo ndowooza ekigenda empewo eyo muliro si muliro allah atutaase allah atusaasire ya rabbi ekigambo mpulira kiŋŋenze wala akbar mu muliro nawulirako nti abagenda okuguyingizibwa ebyokufa teri wandiga nti engeri gye buli gw'amaanyi bwe gutugwako mu myaka moti n'ofa nomanya nti era mba nkivuddemu yatuga nti thumma la yamuutu fiiha
wala yahya oluvannyuma bagugubeeramu nga tebafa ate nga tebaba balamu. Eyo embeera ebeera wakati w'obulumi obutagambika ng'ojulirira okufa nga tekisoboka kyokka ate ng'ojulirira okuwona gy'owangalira wayatihi lmautu min kulli makanin wama huwa bimayyit. Buli kaseera alaba agenda kufa. Okutya omuntu kabeeramu ng'agenda okufa oli otiddeko ekyo nga kikutiisiza naye ng'ate tekiweddeewo n'osigala mu kutya okwo nga kwolimu. Sabadala atusaasire. Yagezaako okugutula mu Qur'an n'agutusembereza. Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghayra. Idha ra'atuhum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyur. Nambuze bw'oli ojja mu dduniya wajja ne mmoloka. Tinedda sebo. Sajja na mmoloka. Bw'oli bw'ova mu dduniya muno ogendagenda nayo tinedda. Kati ki ekikumenya n'ebyo by'otajja nabyo by'otagenda kugenda nabyo ki ekikumenya nabyo? Omusajja yawuliranga ava okunaaba nabyo ebikumalamu otuuke n'okwogera ebigambo bya shiriki otukugenda ne mu nsaasi tewajja nabyo togenda genda nabyo. Kyekyange tukyalinawo omukisa atulabira atuwuliriza ogw'okwetondera Allah ku byonna bye tusobezza. Musonyi Allah talina zambi lyatasonyiwa. Ekituufu kiri nti n'abadde omusamize ku kyalo ayina essabo buli muntu gwe balagirira bwe yeetondera Allah byonna n'abiggalawo Allah musonyiwa. Saba Allah okwetondera n'okumwenenyeza ng'akakisa kakyaliwo ya Rabbi. Omukyala Saida Tinambi abuuza nti mbadde mmaze omwezi mulamba nga sigenda mu nsonga zange wabula ennaku ze ŋŋenderamu mu nsonga zange mbadde nzimanyi bwe zituuka ennaku ezo okusaala nkuyimirize. Nedda tayimiriza kusaala tewali ensonga emuyimirizisa eyo asigale ng'asaala. Eyo sayini etera kuba ku bakyala abali okumpi okulitayalinga waba natya okuyingira menopause oluusi atandika okwosaamukko omwezi omulala ne gujja omulala ne sayini tekyagwa kwaba oluusi abagenda okuva mu kuweereza baveterani ayingire erimba batume byonna byoyagala naye oleeta buzibu. Naye kyolina okumanya nti sayini ekyokubanya okwabe abalala abateekamu empeke amakerene abe batera okifuna naye tayimiriza sala kuba talina kimusobozesa. Onalabika oba akyali mutoto mu myaka n'afunye olubuto ndowooza naye era puroguramu ezo ziyimirira. Jjukira nti ebbanga lyamala asigala ino naye azisaala n'alowooza kufa abasajja kyetuwangalirako naye alabe bwe terikuosaswala kyekibi ekyate naye akimunyumire kale tewali nnyo mutawaana. Omukyala Khadija Ibrahim abuuza osiba otusomesa Imam ono muyizi wo ndowooza wa Lulango osiba otusomesa nti ekitonde ekyekyala tekibeerawo wano we tuwoowera olwa mahale gange bagansanzaawa era bulijjo nga tuwoowa omwana omuwala ba mu bedroom eri nennyina ne basenga be wano mu ddiro tabaawo ba mu kidaala naye tabawala nnyo. Ekyo kimu ekyokubiri amahale bagajja muleetera wali waba ali walako oyinza okuwa omuntu ng'ayimitiya n'omukyala nga ffe tuli wano ku mpuliziganya neyajja tugamanya n'atubulya ge tugenda okugakwasa ne bakakasa nti geggo. Naye wano we tuwoowera talinawo mulimu wano ow'omuwalimu bba watudde wali abajulizi tetumwetaagawo talinawo mulimu. Alhamdulillah. Imamu ono omukyala mbatudde Caroline bonna bayizi bo abuuza nti mu Uganda tetulinaawo banka ya busiraamu. Banka zetuteekamu sente zaffe zituwa riba nga n'ogiterekamu batugamba nti mba nnyambye kukulaakulanya riba system. Olwo tukole tutya? Twanukula Caroline nga tumugamba nti ebyo ebimu ku bintu etalina kyakikolera byonna otutereka ate nozitereka mu nju okuggyako ng'olina obutono nga ffe wano naye omuntu alina sente nnyingi okubanga ziri safe bulungi era zina kugenda mu banka. Ezo programu zonna nga bwe zirimu ensobi naye tutuzigaana abantu zitambuliramu terekayo already n'obwesigwa mu bantu ya Rabbi oziteresa maama wo maama bijja musobako kizibu kutta Luganda kati mukulu wo onoonya magezi gakuleeta buzibu mu famire okuziteresa anti tujja kuzirya ate ojja ozitusaba nga tetuzirina okyankalanye famire. Kati ndoza famire okukyankalana kiri ekya banka kitono kukutabula Oluganda lwonna n'oluyiwayiwa nga bwe mubanja minizo 50 yazirya tazizizza yampaddeko 3 tereka mu bank byebinihita naye bwebanga
emmali yezze ng'ogijjeeyo n'omanya nti mulimu kyemu kubanga ozaze wasayo bozimanyi osobola okukajjako nenkakola nti n'otakalya ggwe notokaganyirwamu n'okawa abanaku abeetaavu abali obubi mbabuulira abo benkawa nti kano kembawa tebabuulira bawe buwi bawe buwi maali inshallah saasire ya rabbi onagamba nti era uyu mukyala y'omu ndowooza amanya gasigala busigazi Caroline mbatudde abuuza nti ekigambo inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kikozesebwa singa n'abafudde taba musiraamu kubanga abamu bagamba tukikosa ku musiraamu yekka so nga ekigambo busika makulu gaakyo kigatta inna lillahi nga tekisusodde inna lillahi alladhina idha asabatuhum musiba qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun abo bonna abafunye emisiiba bagamba titwava wa Allah era wa Allah gye tugenda okudda ekyo tekina diini tekirina nzikiriza kigule kikozesebwa wonna bwe bambikira kitange mwami Pawulo tulina buzibu ga nti inna lillahi wa inna ilaihi rajiun kubanga era naye yava wa Allah era jazze tewali njawulo nti ye yava walala fina gye twava era gye tugenda okudda seballa twale nga tusiimya amin allahumma ndoza imamu ono katuyingizeemu bangi tulina ekifaananyi mwe tulabira abatali basiraamu oluusi ekiyita bwe twandikomye ne tulabira ddala ng'ennagisa obutabeesemberereza ddala so nga oba oli awo kituufu obutabeesembereza naye ndowooza waliwo ekigero okubaliraana kyandibaleeta mu kusiramuka wabawo ebigambo oluusi byolaba nga tebyandyetaaze kwogerera mu mbeera etabasikirize kati kyekireeta ndowooza bano bagwamu inna lillahi kati ekyo tukyogera bakaafu neeri aya ega nti ya ayuha alladhina amanu innama almushrikuuna najasun fala yaqrabu almasjida alharama bada amihim hadha eyo najasu najasa itiqadiya bye biki ebyo itiqadiya kyategeeza nti enzikiriza yaabwe enkyafu si ye muntu albadan aljismu mubiri gwe nedda najasatu itiqadiya enzikiriza ye yokuba nti alina bakatonda bangi mutabani wa katonda leero tuli mu good friday okusinza n'omukyala nate gwe yazaalamu ono omwana nti yabategeeza nti enkyafu najasa itiqadiya omutonzi atafune yaje ati nzikiriza ina kubanja meeyo kuba ndi mufumbo nga ne Imaam Kyeyune mufumbo kale ate n'omutonzi naye abe mufumbo tuba tugenze kufaanagana ekakati ekitegeeza n'ekirala bw'otunulira baliraano ba Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam abaali basoma enzikiriza endala yabaagazisa nnyo eddiini ye atya era bonna bamuliraanaga nga basoma eddiini ya busiraamu baasiramukanga nga tabasomedde wadde aya neegi wadde hadithi lwaki eneeyisa ebigambo byakozesanga naye ffe ate tufuma bavume tugobagobe tumwesembereza twogere kituleke kingolede oli asobola okuddira ekigambo bukafiri n'akisula ku Imaam Kyeyune alinamu ku busala obusatu obubiri naye naye bamugobye bugobi kakati we alatusasire era tusonyiwe omukyala Caroline ebibuuzo byabadde bisatu ekisembayo abuuza ennamula y'abaami bano abakweka bakyala baabwe ab'okubiri olw'ensonga zaabwe eza security omukyala Caroline ansanyusiza ayinza okuba nga yakyukira ddala mukazi watwala abanga omugazi mu fiqhi bwendaba nange kakati wali kibaita nikahul misyar ebiki nikahul misyar lwa bufumbo nga bwankukutu oba undercover butera kuba ku mukyala owokubiri oba owokusatu oba owokuna misyar ya undercover nga security tetuyina naye obufumbo obwo buli haramu okujjako ku mukyala yabeera dda mu bufumbo n'afumbirwa ku baami babiri basatu eyazirwanako ng'omukyala alina abaana be mutabani omukulu asomesa ku university asomesa abakyanoonya kyoyo kati abo abaami teetaaga nnyo ki mwami naye bawala baffe omuto yakamala siniya fo tagenda misyar tagenda undercover kiri haramu takkirizibwa yeetaaga omwami we amukwate batambuleko mu kibuga ensi emulabe Imaam kyekyandireetedde undercover ono olowooza
anti kati ekyandise undercover ye mwami ono okuba nti ye mukyalo ono okuba nti yeetagayo ku mwami naye ng'embeera zaalimu alaba olusaasalo aswala n'abaana be n'omwami ono ayinza okuba kiri emirundi ebiri saidi omukyala naye eriyo security obutawa nnungi ate nze nombadde mmanyi saidi n'omwami ono ayinza okuba nga atiira mukyala we kubanga oluusi omukyala ayinza okuba yina kasente nga wategeerera nti watandise okukola ebyo bupajama ojja busanga ku lubalaza n'obugatto obuteeraawo bagende nti lirabe kati ne busiramu ne bukikkiriza mu mbeera efaanagana bwetyo naye bugendamu bakyala kumpi babaana agenda nakulitayalinga oluusi ayinza okuba yeetaaze ku mwami mulundi nga gumu mu mwezi oba mu mwaka ne basinkana ojula omuga nti akirekere eddala naye obutonde ng'obutonde alina bwanyisa naye ensonga eno yakwegendereza nnyo eriwa imamu eya nikahul misyar ekoleddwa nnyo abavubuka abato ne babasa buwala bafe obuto ne babukweka ne kabeereyo ku muzigo ab'effamire y'omwami tebakimanyi nti abasa omukyalo omulala ab'effamire abaliraana nabo tebagala bamanye waliwo neyatuuka n'okugamba mukyala we nti bakubuuza agende nti oyo brother wange ku muzigo bapangisiza bano bagambe bonna nti oyo brother ng'ajjawo kiro nnyo sanga 9 naye kukuta nate kuzigenda okukwera 10 ng'ate agenze ng'ekimanyi oyinza okisima ku mwana w'omuwala kati obufumbo obufaanagana obwo ekigambo ky'obuuza kimamu kinene eyo empisa gy'oyisaamu omwana wa banno owaffe gwe twakuwa bw'ogyagala kuwuwo onoogisima teriyinza gisiima kati nkukutu tekkirizibwa okugjawo ku mukyala abo kumpi yali tayalinga n'okulitayalinga kubanga nowuli baga nti oluusi balitayadi babaleeta nga bitabuse waliwo time kati eri korona gye yakubye nnyo badokita abalitayalinga bonna abayiseyo bakomewo ng'ebintu bitabuse onabuuza nti eswala y'omufu eyina eraka mmeka eswala y'omufu bwe tuba tumusaalira eraka ziba mmeka eswala y'omufu terina raaka erina takbiira 4 terina raaka tetukutama temulimu kutama nagenda ku maviivi kubanga sujuudu tubanga ajja okulabika nti tuvunamira ate mu mayiti etuli mu maaso twesimba bwesimbi tusala tuyimiridde erina takbiira 4 era nga takbiira esooka tusoma al-fatiha alhamdulillahi rabbil alamin arrahmani rrahim maliki yaumiddin paka gyekoma takbiira eyokubiri tusalira nabi muhammad sallallahu alaihi wasallam allahumma salli ala muhammad wa ala ali muhammad kama sallaita ala ibrahim ala ali ibrahim paka gyekoma takbiira eyokusatu ne tusabira omufu allahumma ighfir lahu warhamhu bw'obanga toli mugazi nnyo allahumma ighfir lahu warhamhu waba mwami allahumma ighfir laha warhamha wabeera mukyala allahumma ighfir lahum warhamhum bwe babeera bangi tusobola okusalira bangi lumu kisoboka kisoboka okusalira abafu nga bano aba coronavirus e New York bisaballa nebituusa nga tubateekawo mu maaso nga bw'aba muwalimu nga baseeka kityabo yasoma edduweeza ekiwalimu allahumma ighfir lahum warhamhum waafihim waafu anhum wa akrim nuzulahum wa wasi' mudkhalahum waghsilhum bilma'i wathalji walbarad wa naqqihim min adh-dhunubi omuwalimu yedduwa eyiye ebandala era ng'omutendeke wabeera kati takbiira esemba ye eyokuna yeeyiyo ggwe allahumma la tahrimna ajrahu wala tuftinna ba'dahu naye era kikkirizibwa takbiira eno eyokuna n'ogigabira omufu n'omwongera edduwa olw'obwetaavu okusinziira enkolagana yo n'omufuwo n'omukwano gwe mbadde mulina kubanga okyalina omukisa okwesabira ojja kukozesa emikisa emiki emirala eneyokuna okizwa ejjimugabira akaseera ako keetaaga okwetegekera eri wenna tulaba era atuwuliriza naddala ng'okyalinawo bana bulamu kakisa ekigambo kakisa kitegeeza ekintu ekiggwawo essaawa yonna eswala eyo eriba ya mugaso nnyo nga naawe ekituufu obadde weesaalira weetegekera akaseera akafaanana bwe katyo katutuse okwebaza okw'enjawulo eri abali mu byuma okutuusaako byolaba kati omwami abdurrahman abdulhakim mawejje omwami shafiki senteza wali omwami bamita huseini sesota n'abalala swesta n'abalala abali mu byuma tusaballa ateeke baraka mu kitongole Thurayya Islam Media kiyina enteekateeka ey'okukulaakulanya empeereza eno yennyini tuve ku kukuweerereza mu mbeera eno eya boyiro tutuuke mu mbeera ensiikeku programu ya TV
egenda kutandika ne production house kigambo kya luzungu kyannema okuvuunula webafumbira ne bafulumya ebintu nga basuka bifumba bulungi ne bijja production bino ebya boyiro kati oli wano ndowooza bakuwa fruits tebannafumba kuba tebalina fumbiro bakwageza siringi 10 buli lunaku omwezi 13 omwaka gye 3,600 twebaza abawulidde ebigambo bino okuva lwe byatandikwa ekituufu kiri nti program kasewo saba Allah asse baraka mu nteekateeka eno ennamba za mirundi ebiri kuoba oyitira wenna anaatuyambako mu nteekateeka eno 0705 emu emirundi esatu n'endala 0708 2 emirundi esatu 330 enamba ezo kuoba oyitira insha allahu tabaraka wa taala amanyi ogaweereza tujja kuwandiika mu kitabo okujjukiza bajja kikolanga insha allahu tabaraka wa taala esewe imamu olinayo ekitongole oba omutimbagano gwonna gwolina ku whatsapp ne ku facebook ogukuŋŋanya sente mu bantu nze ngomu egwe kiti kuliko mukutu kuliko amannya go n'enamba y'essimu kutuweeza sente eyange egwe kennyini kitubuulire tukitegeere siinayo namba yonna tewaliwo nteekateeka yonna astagfirullah nga nzimba bikyali osusso tusaba sente allah ng'ani azisaba ani olina emikutu ku facebook okwo kakati atuwuliriza era atulaba siinayo yadde gurupu mwensomeseza nze siinayo gurupu nti eno yo yange yabayizi bange okundaba mu kusomesa bakama bange baba mpise ku peegi yange oba ku peegi ya Thurayya Islam Media tewaliwo bwetaavu bwonna bwe twali tunnyonnyodde muntu yenna abadde asaba ssente ezo muyite ntya mufere ekituufu kiri nti nakiwulirako nduza n'amannya nga bagassa abiri waliwo abantu bakozesa amannya ga bannaabwe ne bateekawo emikutu egisonda ssente banaye byesu byaffe nange kennyini kamwa kwogera nga lina era abantu ankubira waliwo nayazindeeterako mu mukono kira nti ziri zetwateeseza okuwaali ku gurupu zenze ezange zizo naye mugaa sina gurupu nagindaga nga kweri ku whatsapp kuliko nenamba z'essimu bwe nagikubako omuvuka bwe yagikwata n'agijjako n'agana ogizaako era wate omulala yaweerezamu ne audio nti Imaam Kyeyune gw'ogamba nti yenze we najja nankumbi nti walinga kufidde omusite yenze kennyini yenze ayogera wano kati oli nampeeza audio eyo ekituufu kiri nti ng'oggyeko ogamba ku bantu okuyambako ku kitongole kya Thurayya tetulina ddoboozi ddala lyonna lisaba ssente mu bantu tetulina charity organizations tetulabira bamulekwa tetulina kintu kyonna ffe tuli bakozi abeekolera akasente kaffe akatulabirira eka insha allah tetusaba ssente z'abantu kigambo kinkanze yenna womulabiranga mufere wonna womulabiranga mufere era tuyambeko oba osobola omutuusako tumukwate agenda abitebye bambi bagezezaako nnyo zijjukira waliwo yakubira jatiwo amugantize seekakite nfunye obuzibu ndi butambala moroko eseeridde mpereze emitwalo 2 bwe kiri mba ndi awo jati ankubira ndi mu kilaasi bwe nfuna omerwanga nti accident gy'ofunye okuseerera kunzibya bangi abo wange bagezi abatuwuliriza era batulaba simanyi bantu kye banoonya naye mu mbeera emu oba endala kitwononera amannya tetuyinza kweyanika tutyo yadde oluusi obwetaavu bubaawo obwo obwaffe munda yamanya alla bwatumalira ensonga zaffe tokola ensobi omulundi guli gumu gwe twakwogerako bwetaavu bwa studio eno si ya Imaam Kyeyune si yange siya kuweereza ddiini kyekyatugisaayo amaloboozi gaffe saba Allah tusonyiwe Allah tugaggawaze n'abatwerimbiseemu saba Allah ffenna tulungamye omukyala Aida Twaha amalala amannya gannemi aga nti makubo kimu empita galuki bizibu ekibuuzo makubo kimu empita okusaba Allah tabaraka wa taala annyanukule naddala nga mmaze okusaala mpite mu makubo ki nedda ebisaanyizo ebireetera edduwayo okuba nga eyanukulwa ebisaanyizo ebireetera edduwayo okuba nti eyanukulwa nabbi yabimenya radiyallahu anhu
empanvu ne waliwo yalaga nti thumma dhakara rajula yutilu safara ash'atha aghbara yamuddu yadayhi ila sama ya rabbu wa mat'amuhu haram wa mashrabuhu haram wa malbasuhu haram wa ghudhiya bil harami fa anna yustajabu lidhalika. Mu hadithi eyo yaleta ensonga ezanikuza edduwa ennya muzo okubanga oli mu safari mpanvu tukozesa akakisa k'amasafari bw'aballa agituwadde bw'ofuna ku safari empanvu omukisa guba mu nsonga ezanukuza ekyokubiri oguba okulabika obubi ngube era n'abamu ku baatusooka abalongoofu abamu bwe yalinga alina ebimukutte ng'agenda ayosooka okunaba emyezi abanga agenza okuba bulooka n'addugala n'okwambala obuzina n'ajja n'asaba edduwa kyanukuza edduwa osooka okinyikize omuntu okulabika obubi ash'atha aghbara male wiki zange nga 3 nga seeyiwaako tuzi ash'atha aghbara tasaniridde enviiri agubye kitegeeza okuba nti abise bubi ate omuntu olabika obubi banne bamwesamba ate Allah amusembeza busembeza. Tula hadithi egaa nti rubba ash'atha aghbara maduful abwabu law aqsama ala Allah la abarrahu. Olaba omuntu nga yaguba tasanirira alabika bubi bamukuba n'enzigi nga bwakonkona bw'ati gagenda gituviire naye nga yawonesebwa ati emikono wa Allah amwanukulirawo kati okufaanana obubi era ne mu ddwa y'enkuba tulina okulabika obubi tadhallulan tuleke eggolola makanzu gaffe wakiri oyambala ebikukujjo naye olabike bubi tadhallulan okulaga nti tuweddeyo ffenna tetutyana ke tulina. Kati n'ekyokulala okwanika emikono kyakusatu okwanika emikono kyekimu kubyanukuza edduwa asafari okuba mu lugendo okufaanana mu mbeera egwe baasidde ekyokusatu okwanika emikono bye tuyiga mu hadithi yarfau yadai asitudde emikono gye agyolekeza eggulu ya rabbi ne tawhid rububiyya kyekyokuna okuddingana ekigambo omulezi wange Allah nkakasa gwe omulezi wange teri agenda kunyanukula okujjako gwe nesuka omukakasa ya rabbi ebyanukuza edduwa era ate mu biremesa edduwa obutaanukula naye nabimenya namenya ebi wa mat'amuhu haram kimu okulya haramu edduwa zonna ziba yadde biri ebino birine we biterera bitya bw'oyingizamu kino ekyokulya haramu khalas okulya haramu okunywa haramu okwambala haramu ate nga byonna biva mu mulimu gw'okola bwe guba gwa haramu olina kulya haramu olina kunywa haramu olina kwambala haramu n'akasembayo wagudhiya bil harami ne bazadde be bamulera ku haramu. Muhsini oyo ne muhsina boolera eka byobawo okulya bigenda bakosa mu maaso gye balaga oba bagasa. Mutabani ogwolina mu nnyumba by'omuwa okulya by'omuwa okunywa sente zimutwala mu ddwaliro sukulu fees bigenda mukosa mu maaso gy'alaga mu ddwaze oba omugasa. Kati weebuuza kakwati ng'omwana muzeeyi saamanya jjana nali siina busobozi bumuvunaana yadde bumubuuza gy'azi tewali buzibu wali tulina busobozi teri buzibu naye bikkosa. Imaam Kyeyune yali musajja w'amaanyi mu elimu era nga w'amaanyi naye nga nanaagira nnyo. Kati lumu baba bali mu bibuuzo kiti asoma ebibuuzo kyene yabiddamu omuwizi agenda amubuuza naye lwaki ono naagira nnyo gwe omusajja wa Allah omulongoofu lwaki tumusoma dduwa nebikuvaako anyi goyinza otya okuzanyira ku mulema bwe ate sheekhe yasanyuka nnyo omubuuza ekibuuzo ekyo. Ansa yali etya nabayiza tiwe nali omuto maama wange yagamba taata wange nti omwana waffe ono talina kulya wadde okunywa wadde okwambala okujjako nze byendeese. Ani agamba ani? Taata wange agamba maama wange omwana waffe ono okujjako nze byendeese byenekakasa ebyabalala simanyi bwa halali bwabyo kubanga njagala omwana nga biri mumanyi wa irimu afune ejjana nanga nsabira edduwa ezinayanukulwa. Kati waka balina meidi mpulira meidi ajasitula akaana ka bebi agenda kubaliraano eri basanga banywa caayi wakayise kali mu buto yeri Kyeyune Imaam Kyeyune siri girayini myaka gisasa Imaam Kyeyune kakati ne basanga banywa caayi ne bamuwa caayi ne bebi ne bamuwa meidi bamuwa caayi ne bebi gwazze naye
kati sheekha gy'akomawo n'alengera omwana we kubaliraano ng'alina ekikopo anywa n'ayingira mu nnyumba n'abuuza omukyala omwana nagamba ntya ti omwana amwina tibayite namugaa saggaana omwana waffe okunywa ebitali byange n'amuteekamu olugalo mu kamwa abikomyewo kati omuto aba alwana kubanga omuto toyinza muteeka lugalo mu kamwa n'akuleka kati mu kulwanagana awo ne mu kwisiŋŋanya waliwo bunaavuzi bwe yakoonako olugalo lwakosa naavuzi za omwana natandika okunanaagira nga musajja mukulu alwana kujjayo byakunywa byatamanyi gye byavudde byonna omwana yabise musajja mukulu okuweera nga biweddeyo si kulwanga omwana anywa kiki haramu gundi Abubakar Siddiq radiyallahu anhu alina omukozi we amukolere waka lumu omukozi agenda agula ennyama ensiika agireeta ne balyako kati Abubakar ajjukira nga newe ennyama eno sente nakuwadde sente ntono ennyama ya bbeeyi namugamba nti edda nga sinaba kutandika kukolera nga sinaba nakuyingira busiraamu nali musawuzi kati olwo gwe nasawula natampa sente n'agenda n'ebbanja kati mumusanze n'azimpa zezino kwenguze ennyama eno gye tuva okulya yonna yagiza Abubakari Siddiq radiyallahu yonna yagiza kwewala kulya haramu omuntu asobole okwanukulwa edduwa ze tubeere beegendereza nnyo haramu ku mulimu gw'okola sente z'obukuluppya zikosa ggwe ng'omuntu ne zikosa eddwa za mukyalawo zigenda kukosa n'eddwa z'abaana bo abaana future yonna ogirinyemu future yonna mu maaso gye balaga ogitaataaga abakyala temusabami ku pressure ku kasente bwe kaba kaganye oba oliawo ndowooza bimu kubituviirako okutabuka omuntu waga nti omukazi yantumye ate oba nze yantumye sabala ekitiibwa atugabirire ne halal atutaase haram ya rabbi omukyala Mastuura Ismail abuuza nti kikkirizibwa omwami akolera e Kampala mukyala omu namusasula alina abakyala babiri omu yamusasula roti omulala abeera naye Kampala kirabika waliwo ebindoozi ebbanga lyamala eno gyakolera nga ddene eri mu kyalo n'agendayo ebiseera bitono waliwo ndowooza obutali bwenkanya kyayagala olambululeko imaamu ekyo kirina kubanga bwe kyali kino nga namuwoowa bakikanyako nga batandika balina kubanga bakikanya ono mwami nga yali mulambulukufu nti munangenda kubeera soroti nkolera Kampala mugiri Kampala mu mwezi nja kufunanga ennaku 2-3 omukyala n'amala okikkiriza bwe kiba nga kirina kuba bwe kityo balina okikkanyako bifo mu kukikkiriza kwange bwe kiba kyoluvannyuma nekinyiga tulinawo omukisa oguddamu ne tukyogerako tuyinza okuba twakkanya nengenda okwepima nga ekintu saamanya nti kinene bwekikkirizibwa okuddamu okukirivisinga kuba ekisooka imaamu omukwano ogwo ogw'okuntandikwa gujja ne guba mungi kati omuntu omuwa ennaku 2 mu mwezi kyakulabirako nga bwekituwadde asobola okukikkiriza ono ku ntandikwa olw'okukwagala naye ayinza okukisitulamu oluvannyuma nawe nga kiro zaakyo oba obukwakkulizo bwe buti bukkizibwa okukyusibwa siga nti kale twakkanya kakati nti twakkanya kiganyi naye waliwo ABCD nazo okukanya kwaffe nyina mukwano gwa leero kikozesa si aya Qur'an tusobola kikyusa nga tusebyemu obuzibu nga kiyinza okuyita omugenda ate mu bikola by'obwensi netuddamu nekitivisinga alhamdulillah omwami Engineer Fahadi mu Ramadan asaba kumunnyonnyola mu bufunze ddala ekigambo kiiso evil eye al-ainu haqqu kaka tulina kye bayita ekiiso n'ensaalwa era byawukana ekiiso n'ensaalwa al-ainu haqqu ekiiso n'ensaalwa wakuba ensaalwa neneko ku kiiso ensaalwa yisinga ku kiiso eyo nene ensaalwa nene ekiiso kiri muli munda mu nsaalwa era kyo kikola nga oli amaze kulabako akikozesa amaze kulabako ku kyengera ow'ensaalwa ayinza okuba nga talabyeko ow'ensaalwa yakuba nga talabye nakulaba oyinza nokuba kikyali mu birooto tulaawo tetukiza kunyuma birooto byo birungi ayinza okikwatibwa ensaalwa ate wa amma binicmati rabbika fahadith ate nga batugamba kunyumya ku birungi byaffe Allah byatuwadde wa amma binicmati rabbika fahadith yali agamba nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nti ebyengera bya irimu Allah byakuwadde bisomese ebyengera bya irimu Allah gyakuwadde bisomese so si nti nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ebyengera by'emaali amataka ne faamu yali abirina ye
yetabirina nti yali ategeeza irimu kubanga neema fi duniya neema esinga okuba ey'ebbeeyi ye irimu ne ibaada alilmu ate ebyo irimu ne ibaada neema y'eduniya eno la ilaha illallah ffe tumanyi mamotoka amataka amafaamu era osanga oli aga nti bannange Allah yampa ebyengera nina faamu yente mulimu ente 8 mulimu naye nga iswala ayitayo kwa lwajjuma kati ebyengera biriwa byalina waliwo ekyengera kyalina oyo ebyengera ye kutegeera Allah neirimu kati ekiiso era kyola atukubiriza buli kanaku ku makya osoma surati falaq qul a'udhu birabbil falaq mulimu ayega nti wa min sharri hasidin idha hasada era ayi Allah ntaasa abakwatibwa ensaalwa oba nga bankwatidde ensaalwa oba ozinzeeku bibiri ekiiso n'ensaalwa kubanga ekiiso kiri mulimu ensaalwa al-ayinu ekiiso ye muntu yaba yatukolebwa nga alina ensaalwa ku banne yeegomba ebyengera bibaveeko naye ng'amala kirabako bw'ati bw'akirabako bw'ati aba awulira bubi nnyo nnyo nga era ayagala kikuveeko mu kiso entonotono basahaba ba nabbi sallallahu alaihi wasallam babiri batambula mu ddungu ne batuuka ku mugga nga emisana gwali mungi ne banywako ne beeyiira kati mu kweyiira kirabika omu yanyumirwa n'ajjajjako engoye ze ez'owaggulu bw'ajjako engoye ze ez'owaggulu naye tamulabye okusooka agenda omuntu yali yabala ndowooza yali kanyama mafutuhu al-adalaati kanyama bamuyita mafutuhu al-adalaati mu Luwarabu kati namuga nti nga wabala olunasinzituka n'agwa eri n'atandika okuvaamu ejjovu mu kamwa n'asambagala lwa kigambo kyono yalina ayinun ekiiso abantu bakuŋŋaanye bamuyambyeko biganye bayise ku bagezigezi abo balimu embeera z'ekisawo biganye kati omu kubona bagaa nti mumuyite nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallama ne bamuyita najjayo olwamutunako bw'ati nabuuza nti ani abadde nani nti nze ono omugambye ekigambo ki ekisembyeyo nti kawabala nti namugaa nti genda onaaba amazzi gyamu engoye onaaba amazzi ogalembe kugandeetere n'akikola bwebagali nabbi nagamuyiweeko oyo ne bagamuyiwako n'atereera n'abagamba abaaliwo nti olabanga muno nga alina ekyengera mugambe barakallahu fiika Allah akuteremu baraka mu kino Allah akuteremu baraka mu kunyirira Allah akuteremu baraka mu kufaanana bw'otyo Allah akuteremu baraka mu makaago so si omwana wo ng'alabika bulungi kubanga oyinza okuba olina ekiiso nsobola okumanya nti nnina waliwo abamanya nange gwe bakikubye nsobola okumanya nti bakinkubye waliwo abamanya nti alina era nagifuula advantage ey'okutulugunya abalala oyinza obutamanya olina oba tolina kati ekisinga obulungi toyogera gwe mugebe nti barakallahu fiika alakuteremu baraka mu ebyo ate gwe bakikubye ekizibu okumanya ekyo kika kya rukuya naye enzibu nabbi yagikozesa sallallahu alaihi wasallam naye kuffe enzibu bawoza temperature eri waggulu naye tukedde omusujja temuli malaria typhoid temuli buli kimu kiryoke naye tulaba temperature eri waggulu oluusi biba biiso naye nga tojja kumanya kika kya rukuya nti gendo naaba otembeka amazzi ogaleete kati ffe osobola okukikola ng'ogenda kugamba ani mu bantu bonna ono baayiseemu ogenda kujjayo aliwa rukuya ya nabbi Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah atusaasire ono abuuza bamuyita mwami Faizo Kalule nsobola okusala akiika singa mukwano gwange oba oluganda lwange yafa ng'abadde ne programu yesala akiika nsobola okugituukiriza ekigendererwa kya omugenzi okusalira mwana we okusala akiika programu egasa mwana era tetugiyimiza egenda mu maaso newaba yafudde talina programu eyo bo abaana tubasalira akiika kubanga akiika egasa mwana muto yasinga okufunamu eri akiika eyo ffenaffe tufuna empeera abasaze naye emigaso egisinga gidda eri muto nga nabbi watugamba sallallahu alaihi wasallam kullu mawludun murtahinun bihaqiqatihi buli mwana yenna azaali omutango etteeka yateebwe eba kusala aqiqa abamusibe mu lubuto abakwatiddwa abamu buwambwe owa shaitan okuba nti yinza omukozesa mu mubiri gwe ne mu ddiini ye kati tuteekayo aqiqa
ateebwe okuva mu buwambe obwo. Allah namutusumululira tabaraka wa taala. Awo wanvu nnyo wakugaziya naye ekyo njagadde okimanye. Kati aqiika yo ina okubaawo. Oba abadde alina programu omugenzi y'okusalira aqiika y'omwana we oba abadde talina. Imamu ndowooza aqiika eno tuligifunirayo akaseera n'erambululwa kuba tetumanyi ani ateekwa okusalira ani. Nze gwe bataasalira nsobola okwesalira bingi. Dakika nga 4. Okay. Dakika nga 4 nga tukubakuba ku mulyango babul aqiqa. Okay. Omulyango ogera ku aqiqa. Naam. Onaabuuza nti suratul Fatiha n'ensoma mmeka omwami Sulaiman Kabaawo? Al-Fatiha oba Al-Fatiha? Suratul Fatiha. Nga kwasinzidde aga nti alaba bayimaamu bangi esswala zino erakiza suratul Fatiha etwala kadde akawanvuko. Zino ezisembasembayo sekendi ebanga emu nasubira nti ndowooza wano waliwo olusoma lwawo wano awasooka ne ku lwakaziri waliwo olusoma lwawo. Eyina ensoma ziri mmeka zo? Al-Fatiha eyina ensoma yeyemu terina ndala. Kirabika imaamu aba atadde mu butezi supiidi na muzannyo. Tuyinza kusoma eba nsobi. Al-Fatiha eyina ensoma emu yokka. Okujjawo ng'ogenze mu qiraat mu basomi ba Qur'an abalina enjatula ez'enjawulo naye supiidi eyaba alina bwezi supiidi etakkirizibwa. Ekya supiidi nno kiyinza okuba nga nsonga nga bw'ogitugambye naye nze nno mu kulowooza okwangu ng'imaamu tusaba Allah tutaase essumu ne riya. Bye biki nti waliwo ekintu ky'okola ng'ekituufu oyagala abantu bakakase nti mu Qur'an toli mwangu. Kyekirwa emirundi mingi bayimaamu ku lwaka zino ze basoma nga tuwulira ensoma eba ndala nnungi nnyo nejja ebambala gavunzibu. Kati ate bwe tutuuka mu ziri ez'ekyama ze tutawulira n'ebigere najjako. Ndoza kikireetera supiidi eno wali okuba nti akadde wano wali ne kawanvuwa ate wano wasembayo ne kajja kakendeera. Ensoma ebire yemu gye mu lwatu. Tugezeeko nnyo ensoma efaanane. Bw'oba wakusoma speed gy'oba otusomera mu lwaka ze tuwulira jabula tugende yadde tekikkirizibwa ne mu lwaka ezakasirise okikole nga bwe watwabirabye. Onaabuuza omukyala Amina Namakula nzikirizibwa okuliwa white days bwe ziba zampiseeko? Nedda. Bw'oba ng'oli musuubi waazo ow'olulango n'obaawo ekisonyiisa ekizikuyisaako nga obulwadde oba safaari Allah ajja kuwa empeera. Ebiseera ebisinga sunna tituziriwa okujjako eziriko obujulizi nga eya salatu subuhi erako ebbiri qabliya eya salatu subuhi. Naye bw'oba ng'obadde ku njeru ne zikuyitako naye ate okuyitako nga weerabidde weerabizi oba kalinda wagibaze bubi tewabifuddeko ate ekyo tekiri mu mpeera obugayaavu okwerabira n'atafayo okugoberera kalenda najja alowooza nti ziri 13 kumbe ziri 18 nga zayiseewo dde obuba bugayaavu. Allah bututaase ya Rabbi. Omukyala Fatina Rajab abuuza nyina ekibiina mwentereka ssente erindako okuliwa kuli ku faradha okuliwa kuli ku ibada za faradha ezo eza faradha zonna ne bwe zikuyitako zitya oliwa faradha ez'obwetteeka nga Ramadan nga sala ezo ziriwe naye sunna zireke. Naam. Omukyala Fatina abuuza nyina ekibiina mwentereka ssente abantu bajja ne bazeewola wabula nga mu kuzeewola baddizaamu amagoba. Ekiseera ky'ogabana bwe kituuka bampa ku magoba gali yadde nze seewola taba riboyo. Ekibiina kiggalewo. Ekibiina akiggalewo. Ssente teziterekeka bwomu. Oba si kyo ajjemu bano baawola bazizze nga bwe ziri. Bano baawola bazizze nga bwe ziri tayongezamu wadde essinja 10 ekya Uganda. Kyentegedde ndowooza ekibiina kirimu abantu bangi mwe tuterekera ssente. Tewali buzibu kati nsigaleyo nze wali mu kugabana bampe zange oba nkiviiremu ddala. Bantu ako tewali mu bantu bangi na kugabana naddi bwe mugabanye. Bano bwe bawola mu kuzza wano mu kuzza ewali obuzibu. Imaam abasinga eddiini tebagitegeera. Nze nsabeyo zange ziri wali mu kugabana nsigalemu oba yadde bino mbimanyi nti munda babikola. Ekibiina tekerawo kikulira. Abeeremu nga mmemba. Baba nga ateekeddwa kubaamu alekerawo kikulira kirimu okujoga Allah n'omunyiiza. Naye zaffe nga basiramu tuyinza okukyesoowolamu ne tukolayo ekyaffe. Ekisinga obulungi gyeganya kiganya akiggalewo. Nze mbadde muganya akiggalewo ekibiina. Nze mbadde mulemedde. Erimu ku Zambia eddene ekibiina kive Fatina. Dhalika bi anna Allaha
وأحل البيع وحرم الربا ذلك بأنهم قالوا إنما البيع مثل الربا الله yakiriza okugula n'agana riba abayudaaya bali bagamba mu byebimu okugula n'okutunda byonna okugula ne riba byebimu naye Allah kino yakikkiriza yinakifuula haramu kale ako kakalimu nti bwe tubawola bazizaamu akantu ne bwe kiba si nkikumi kiba kimaze ofuuka haramu. Lwaki obuzibu buli awo omuntu azimmuwola njala miliyoni ya sente ndi bubi lwaki nga nte 1,010,000 ekindeesewo ndi bubi ate onyongerako nawe ebizibu birala naye zino zenyini akakadde okukaza lutalo ti ate 1,010,000 nedda nam Allah tusaasira Allah tugaggaze ne halali ya rabbi riba tubyegendereze nnyo kigambo byakulya imamu yakitunnyonnyodde omitawana gyakyo naddala nga olidde haramu. Omukyala ky'omuhendo Shadiya aga nti mama wange yafa ku Friday we nasemba okumulabira yali akyali mukyala musiraamu naye amawulire ge nawulira agasembayo ku baani abaali bamwetoolodde si kakasa nti bo obusiraamu yabusigaza mu kaseera kakasembayo olw'abaani abaali bamwetoolodde nzikirizibwa okumukolera swadaka n'okusigala nga musabira. Bano abaali bamwetoolodde bagibwako amawulire ndowooza abaganda be balokole mu layini eyo be bamuliko asigaze yekiyamanya kiyasembayo okumanya ku maama we kyaba asigaza musabire. Okujjako nga tufunye omuntu agenda okugibwako amawulire nga munaddiini tasemwasema na bigambo naye ebyo ebyokutwalira nawulidde ekiteeberezebwa kigambibwa dhannu bilmuminin khair mulowoleze ekirungi asigale ngaafuna edduwaaze musabire obaolyawo Allah namusaasira. Allah atusaasire ya rabbi. Mukyala Mariam namyekozo toseka nzo wabiga ebyokuseka wado biganye wano erinnya osumi lyaki eryokubiri agasinga gagana naye nange lino abuuza nti abafumba babiri balamulwa batya omukyala oluvannyuma yakizuula nti bbawe mwami musamize okukugira abaana be tebaddamu bamala ndooza ne baawukana okukugira abaana bano butaddamu kulaba ku kitaabu oyo n'okuzira akasente konna akanaaveeyeeyo imaama obusiraamu bwonnamula butya ekyo si kibi naye esooka amusabire Allah mulungamye muteekeko musalaatu layiri tokyawa mukyawe tetukyawa mwana Adamu lwaggwa mu zambi tukyawa zambi ezambi lyoba okyawa so si binadamu kulwaki ezambi lye bbi kubanga ye binadamu asobola n'okutya ku makya n'alivaako naye lirisigala gye liri mu nsi naye kirala tumusabire tuteekeko musalaatu layiri okusibulukuka olwajaneke wa Allah munna mulungamye kubanga kisoboka ekyokubanga abantu basa ku nninga kirungi naye tokutulirawo ddala nkolagana kubanga guli musayira guba gusika bwesawo nnyo ate n'osiba ennyo nati mujja kumalira ku poliisi okulaba ku baana bange omukazi abaganye kakati kitandiyagadde bwaba takifuddeeko imamu abaana bange okuli haramu olina okulaba empanga takifuddeeko aggalirewo ddala omwami bwaba takifuddeeko n'okwesamba ssente zonna kyekisinga bulungi bwe tuba nga tuliko kaleko kubanga netuyinza zesamba nga tugenda kufa njala nakusula wansi wa miti naye tuba tuli bulungiko nga tulina tujjaako okulya n'ekisulo tubyesambe byonna. Mukyala namyekozo oba abaana wabadde ogambye abaana imamu Okwanukula tusaballa atwanguyiza obulamu ya rabbi musiraamu Allah amulungamye simanyi ye omwami oba yali ayogeddeko naye ate abaana omulyango gwe waggula yali nzito nnyo decision kubanga okusooka nze nali simukiza kuvaayo omusamize asigale yakole yuki imamu anti asooke mukolako da'wa akaseera katambule nga mukolako da'wa nga bwe tulaba kyekiddako alhamdulillah. Mwami Nsubuga Omar abuuza singa omwazinya atandika okwazina nga mbadde nkyasala tahiyatul masjid njivaamu negatta atandika kubadde ku kimaswala njiveemu negatte ku gye bakimye era envaamu njiveemu ntya anti twayogera luli nti mu kaseera ako ibada nanyini budde yabira ow'ebbeeyi niwobeera sunna ibada yonna bwe weetuuka
endala zonna zirina okuyimirira kubanga nannyini kaseera ako yabeerawo ebbeeyi sunno givaamu naye tutola salaamu ne bwe mbadde ntuze ku tahiyatu abo ba ku tahiyatu toola kubanga eba eweddeyo oba togivuddeemu oba omaze mmale naye ogivaamu oyinza okuba ku maviivi oba kusamia allahu liman hamida oba ku sujud kasita bagaa nti qad qamati ssala oyimuka buyimusi oba ova buvi mu ssala niwegatta kweri totola salaamu omwami Ddumba Abdulatif yakyankalamu ne bazadde be sheekh bwe nnyiiza bazadde bange ne baŋŋamba nti bakola loosi nkola ntya zanyira ku birala abazadde baveeko zanyira ku birala abazadde baveeko nyiiza baaki bakukoze eki oba oyagala emiggo mu duniya munene ku akhira azanyira ku abo ababiri baveeko nga kyenyinyo kyogenda okukola batuke okugamba batuke ku level eyatula ekigambo ekyo va ku bazadde muzadde wakwegendereza nnyo jangu ogyogeffe otukole byonna byoyagala baveeko kigambo ky'omuzadde kinene baviireko ddala toddamu bakubako kifuba omuzadde aba muzadde era nga olina okuba nga okitegeera nga okikakasa nti era byonna byogenda obakola bwa buli az'amaanyi kubanga tebeetaaga sente zo kituufu tebeetaaga kiki tebeeta kyebakwetaaza bakwetaagamu ekintu eki omutima gwo kuba muggule gye bali ihsaana وإن جاهداك على أن تشرك بي ما ليس لك به علم فلا تطعهما وصاحبهما في الدنيا معروفا bo bagala kantu ako kweyisa bulungi gye bali mu by'edduniya bino kweyisa bulungi gye bali mu by'edduniya naye bwolavuga nti batusobola okukwatulira nti twakola loosi manya owedde jjukira nti jibuliru mu dduwa ze yamiinisa nabbi gye yamiinisa nga jibuliru yasaba mwalimu neeyo okubanga osanzewo bakadde oba omuku bo ne bafa nga tebakusonyiye nga tebakusiimye wakolimirwa ennyindo yeero aliko okolera bike bubi ani asaba edduwa eyo nani aminisa asaba ye jibuliirwa muhammadi gwe basaba ye allah basabira nze naawe abategendereza bazadde allah atusaasire abazadde bambi mutuyambe temunyiganga mangu kwogera kigambo ekigambo omuzadde ekitereyanga edduwa y'omuzadde embi ako kasooka tegeera edduwa y'omuzadde embi ekwata mangu ate ennungi zirwawo kati ndooza saidi zombi zisaana zikitegeere imamu ku baana bo n'abaana ku ggwe omuzadde naye amanye nti ekigambo omwana nkyankalanyiza naye kankeerewemu okumusaako ekigambo kino kiyinza okutuuka ekiseera n'omusonyiwa nga tekiri ekigambo tukyakino nayo edduwa y'omuzadde embi eyanukula mangu ate okusinga ennungi ziba kubanga ennungi zaali zanukula singa tuli wano singa obeera walala nnyo ye singa ffe tekutuuka nako ffe onnakunkunya edda kalisibu omwami Isa Mukisa agamba nti mwannyinaze yafunamu okutabuka nebba n'avaayo komawo keeka wabula eri gye yava ewabba yali yakyaza muto waffe agenda okuddayoko nga muto waffe ali lubuto sister mugenyi bitusobedde mwannyinaze aganta omusajja aga nti sikyayagalira ddala mukyala wange oli omukulu sagala nakumulabako tukole tutya iyo nsobi allah aga nti wa antajimau baina al ukhtaini illa ma qad salafa tokkizibwa kuwasa baluganda babiri okujjako mu byayita tokkizibwa bawasa okujjako ng'omu afudde ekyo kimu ekirala obufumbo buno obukuli si bufumbo buno bwe balimu obw'omwana ono omuto yali akyadde bali mubutambuze oli omukyalo yennyinimu ekirala omukyalo okunoba tekitegeeza nti obufumbo buweddebwo era waliwo abasajja abamu nga beetenda nze sikima mukazi wano nekitendo kya musajja ekyo omutuufu nti bwe balooza kyekitendo ekyebbeeyi era kiraga buyigirize era kiraga ddiini mbwe agendayo eri kubuka okukima omukazi mbwe aba yekakkanyiza abagweddemu ebbeeyi aba awewuse sebo mukama wange ogenda okima mukyalawo anobye kyekimu kulaga ebbeeyi n'okuba nti ozitowa nnyo era oba ozitoye mu famire wakiri agaane bugaanyi bibalimu okusootinga kiba kisigadde ku nyigo bosigaza kirozo era ne bali bagamba nti omwana okuva yanoba omusajja talinyangako wano baddinga na famire ebeera ekyogera naye balega nti ayajja waite ennaku 3 omusajja najja wano yatuula naawo netulogera ensonga wano netusiba no nga twogera namutenaagana okuddayo omusajja naye bagaa nti omusajja talinyangako wano oba yali naye ku kibabu yali awonye buwonyi kibambulira sebo kitendo ky'abannaddiini
bwe mufunyimu obutakkaanya munno n'agenda goberera tuukayo nkimye mukazi wange ajje tugende ebituna bitereeza naye mbunze sikima mukazi zenzenna kati ate obutambuze kakati ne bano bakola ensobi ono bali balekayo waki n'omwana ono mumusindika eri nakyo olusi tusula mu muzigo okutuweereza omwana mu myaka 17 bulabe ne bwaba mukulu wakyaliyo bulabe ndaba ng'era abo bakozemu ensobi talinawo mulimu awo tiwaba aviira agende ku yunivasite kwekumpi n'essomero ono ye lwaki teyagenda ne mutowe kuba ng'ono yabasooka ku mugumu bwekiri omukyala waba ava ewaka sisita wabeerawo agende naye kwata ebintu bino tuve wano kati kubanga oliwo ku lwange ate nze ŋŋenzi olutindo olukugatta wano lukutuse kati lusigalawo okulawo yadde era kyali kyekitegeeza nti baali bamuwadde ono nti ke bamumulekedde allah atusaasire mulamu wa bulabe nnyo nga bayita batya mu luwarabu alhamu era nabbi alhamu yagamba nti alhamu almautu olwo lumbe agenda kumalawo toweesembereza mulamu wo sheitaani eseereza nnyo mangu nnyo ku mulamu kabe mulamu mukyala imamu ekifaananyi kyekimu singa mutoowo mufunamu obutakkaanya nga badde abeerawo myaka 21 gwe noonobera mu maka ag'okubiri n'obaleka eno brother wange era kyekyo mulamu asobola okubeera nga muganda wa mwami nga mwami oba muganda wa mukyala oba nga muganda nga sister wa mukyala bombi babulabe nnyo sheitaani emeggawo mangu emenya mujenje ekkalu emeggawo mangu nnyo eyisa mukka mu kisero tulina baba wala allah atusonyiwe ya rabbi amin omukyala nimura agamba nzikirizibwa okulamira bazee wange okunkolako emikolo gyonna mu kaseera k'okufa kwange kuba abewaffe si basiraamu nedda anaaze anzinge byonna kunteeka mu kabuli biki ebimu obusiraamu bwabironda dda tebotolama kati abakyala banne bajja okunaaza wadde nga obusiraamu bwakkiriza omwami okunaaza mukyala we nekijja waliwo obuzibu nga tewali bajja kusobola naye oba webali bali banaaze obusiraamu bwakkiriza omwami okunaaza mukyala we n'omukyala okunaaza bbaawe naye ekibanga waliwo obuzibu ekijja waliwo obuzibu ekyokuba nti akusalira n'okuteekayo mu kabuli ekyo kyosobola okirama waba nga amanyi swala amanyi emateeka esoma eddiini mugazi niwe oba si muwalimu tajja kukusaalira era twadde otazimanyi omusajja akkirizibwa okusula ne musajja munne kuba brother we kiri haramu abantu abakulu okusula bombi abantu abakulu abakkirizibwa okusula bombi mu buliri be bafumbo oba omwana ne muzadde we bebi kubanga bebi yeetaga keya ey'omuzadde we talina mu bawala naye bano twajja ku kibuga kupakasa tulina akazigo tusulamu ne brother wange twajja ku kibuga kupakasa tulina akazigo tusulamu ne sister wange musula ku kitanda kyekimu kiri haramu sister ne sister brother ne brother biri haramu saidi zombi emize gy'obufumbo bw'ekikula ekimu bw'ebikukujjo bwatandikiramu ebyo ebintu omuntu bwe yeebaka ekiro omubiri guno gulina movement zegukola gumuvinga oliti omubiri gumuvinga mpola 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 era nkakasa gwatulaba ne sheikh gwendi naye wano wali wayingiddeko mu buliri ekiro ng'oyambadde n'ogenda kukyakumakya ng'ate engoye tozirina neweebuuza engoye zavuddeko naye ng'ozirengera ziri wali wansi kati kitegeeza ki nti wabawo ebintu ebibeerawo ekiro kati okwewala ebyo byonna mu mbeera gy'otomanyi omwami tasula na mwami munne ku buliri omukyala tasula na mukyala munne ku buliri buli omu yebaka yekka era kiri haramu era neegyo emize mu layini egyo ebimu ku byaleeta emize ku mulembe gwa nabbi luutu alayhi salaamu emize egyo ekisooka ekyo abantu abakulu okusula babiri ku kitanda kimu ekyokubiri emirembe egyo allah agireetamu abaami nga balabika bulungi nnyo abaami nga balabika bulungi nnyo nga balinga bakyala ekyokusatu nabo ne batandika okwekyuninga abaana abalabika obulungi ate ne begenda bateekamu ebirungo obutungulu nnyanya enana nezigulazigula yenna n'ayaka ng'alinga tabaaza era si kirungi mwami kwetyuninga sebo yadde yetyuningira mukyala we era yetyuningira mukyala katono kamala
ka perfume kokka niyo omusajja tava mu ndabirwamu neyeebera mu ndabirwamu buli kaseera atereza buziga busaniridde asaniridde obusige tava mu ndabirwamu ayeeko pawuda awulidde si kirungi kibi nnyo kyabulabe era ebiseera ebisinga abaami abeetuninga ku leva ezo bamize abeetuninga ku leva ezo genda okola research weetegereze omwami yakolebwa nga ye kasita naaba nayeteekako petroleum jelly nkusaako ekikazo kyaffe ate nono gyonyuma tugenda alhamdulillah tuning eyo eleva ezo za byakikyala naye abantu nolaba omuntu nga yenna yeetuninza ayagala kufaafagana na duniya tava mu ndabirwamu buli kaseera ndabirwamu nagula nendabirwamu netanga okubeera mu kasawo katambula nako allahu akbar buli kaseera atunulemu bwatereza emimwa kyenjagaddemu ebyo ebyokusula abantu ababiri obusiraamu bubiziyiza buli omu asule yekka butandikira na ku myaka 10 wafarriquhum fi lmadaje ku myaka 10 wafarriquhum fi lmadaje idha balagu ashar myaka 10 omwana asule yekka tetubagatta abalenzi n'abalenzi nabo tetubagatta nabawala bwekiba nga kati nga walaba embeera bwekalubya obwavu nga banasula ku kitanda kimu buli omu bulangiti yiye akiri buli omu omuwa bulangiti yiye nga tebeera wansi mu kikunta kimu kubanga omubiri gutambula gwena movements Allah ayongere otubangula mu ddiini Allah ateeke omukisa mu byonna ebitegeeza obulamu bwaffenna omwami Kironde Muhammad okwesumula eddagala ly'okunsiko awakuluma n'okunywa emmumbwa mba nkoze shirike nedda eddagala litaliiko obukwakulizo tunula mu kasolya mu sitenseni wakati soko libuuka emirundi 8 ebyo kasita tebibaako okusiimuula owakuluma okunywa okunaaba ebyo tewali buzibu naye kasita kujjako emisoso nti eryo okulyesiiga mu kisaasi n'okuba nga enkutunulidde duniya eno bannange noonya enkoko empanga erina kuba nga enkutunulidde bwetyo eryoka olyesiimuule nagisiba ntya omutwe ate yemagaza buli kaseera etunulamu netunulamu ebyo bye bya shiriki naye emumbwa terina buzibu naye okujjako naye neyezeeko emisoso ezeeko emisoso ogira bwoti mala kutula mabega wa luggi mukyala Bushira abuuza nti ase munne mbutanwala mulwatya wama kana limuminin an yaqtula muminan illa khata'a waman qatala muminan khata'an fatahriru raqaba Allah tugamba mu Qur'an omukkiza tayinza kutta mukkiza munne okujjako mu nsobi naye singa kijja n'amutta mu nsobi aba agenda kutta omuddo wadiyatu musallamatun ila ahliha alina n'omutango gwatanga eri abantu b'omufu amateeka ago gagaziira ddala era mangiko nina mukwano gwange bamitanga bamitanga Muhammad Ali al-Hudhaifi twatusomanga naye Madina batumiraga ne munne ku bitaala emmotoka ku mmoroka munne n'afa n'asiba emyezi 2 naye yakogga kataggwewo yasiiba emyezi 2 Allahu akbar yamutaba bitaala byabata ng'ate waliwo yali aleese nga amanyi bitadde ye nedda yali aleese ngala kuyitawa nga amanyi ajja bisangiriza nebijja bibakwata agenda okulinnya bureeki nga tasobola ng'ate bali basimbudde kati Hudhaifi oyo mukwano gwange yali akulembedde ng'ayingidde bw'ati n'amwambalira kati oli ye yafa ono n'awona kati munne n'aba nga yamufaako kati kooti oba y'olwadde eka yali akimanyi yagenda mu kkoma ne bamujjanjaba afunye ebisago bwe yawona ne bamunyumiza ebyaliwo amasheekhe ne bamugamba ekyo nti wasse munno omukubye mu motoka naye nga tuli yakuba ono Sharifa ekibuuzo twakizeemu kino nayawukana n'omwami oyo naye nga twalibawo owenkole ntyo bivaamu mu bulungi twabyanukudde Bushira Lukwago abuuza nti nzikirizibwa okukozesa perfume eno mu mayumba g'abawarabu gye tuli yadde mu nnyumba omwenyinamu omuvubuka omwana omulenzi mbalibwa ng'ayenze perfume za miteeko ebiri yasaba perfume y'omukyala ekkirizibwa yensulisa olusu nga deodorant zibasiimula mu bifo byabwe ebiri wansi ebyensonyi
yo tekuba kugenda eri esirisa busirisa lusulumuvaamu perfume ekoma ku ye mu bufunzi ekkirizibwa ku mwami ku mukyala ate oyo omwami perfume eyiye yeekuba kugenda bbali kati omukyala ng'oyo ali mu bifo ng'ebyo takozesa perfume kubanga olidde waliwo n'abamuzira alinde bw'alifuna omwami owuwe wa halaali yeekube. Alhamdulillah. Bwe nsala essola ya sunna nga nsomye suratul Fatiha yokka nesongerako ssuura ndala. Tewali buzibu. Tugizi agifunamu empeera wadde nga ekisinga obulungi kwongerako. Nazaala omwana mu muwala nga si musiraamu, sinategeera ddiini ye, namulwa ntya mu busiraamu, yazaala omwana mu mukyala atali musiraamu. Ndowooza nga obusiraamu tannabeera siriyasi ye ono omwami, n'omwana oyo namumusaba n'amunnyima, nkole ntya? Ebintu bibiri byalina okukola. Esooka fuba okulaba nti omwana ayiga eddiini ye, fuba okulaba nti omwana ayiga Allah we, ayiga eddiini ye eneemugasa ku duniya ne ku akhira. Lwana bwezizingirire gyali eri ewamangada. Nyinza mwangada omuwa ebiragiro nti omwana mutwale ku biraali. Ekyo kimanyiko bwagenda kukikola naye nze muwulira sharia bimuvunaana kati okukola. Omwana ateeka okusoma eddiini ayige Allah we. Ekyokubiri kyalina okumanya nti oyo omwana ajja kujja okuziika wali bamusoose. Kyolera tugenda okuziika n'osanga haaji nga waliwo alina ebiviiri nobuuza kyatono bano abaana ba haaji bamasheekhe bambadde makanzu ate waliwo alina ebiraasi ku mutwe tianti oyo yamuzaala mukazi n'agenda naye naye bamugaa nti genda ozike kitaawo kati olwokubaako weekali era naye wa anni rasulullah okakasa nti Allah ali omu nange nembaka wa Allah nti ye mbikakasa nagabira ali mutandika okusiiba naye nga ani alabira nabbi sallallahu alaihi wasallam wali badde osoma nabbi yandibadde alabira bano naye mulala musajja ate wakyalo ate naye mukwekkiririzamu yandibadde ebyagoba bigobe tunyumiza mumuli naawe naye kati mukulembeze ekigo n'ogamba anaagagoba ng'ono. Omwami Luze Broka abuuza nti singa nnyini ttaka litunda emitwalo 10 oba mutwalo nga nze ampaako 2,000 nzikiriziganya naye nendeeta omuguzi amugambye nti ettaka lya mitwalo 3 kitegeeza obusiraamu bunamula butya? Eribadde ku mutwalo emeka 10 alimuuza 3 aleesewa 3 oli abadde amuwayo 2,000 oba emitwalo 2 bw'aleeta wa 3 zino nti ezayise muli ayagala 10 ono atwale 2,000,000 kiri haramu. Ya ayuha alladhina amanu la taakulu amwalakum bainakum bilbatili, abange mwabakkiriza temulyanga maliya mu wakati wammwe mali y'abannammwe ne mugirya mu bukyamu. Ekisookera ddala omulimu gw'obwa bulooka gukkirizibwa mu busiraamu. Teguli haramu. Gulina obukakkulizo bubiri mu busiraamu, gulina obukakkulizo bulina okujja. Akakakkulizo akasooka ke kakakkulizo akagamba nti olina okusooka okumenya obumogo obuli ku commodity gye tutunda. Olina kusooka kumenya bumogo. Ekyokulabirako babulooka ba mmotoka enimoka yakagwa ebigeebi tutunda $3,000,000 so si kukweka kamogo nze atunda kyemba nsooka okwogera osobola kumenya bumogo nga tunaakulamula. Ettaka eryo liriko enkaayana tulitunda $1,000,000 ogula wegatte ku nkaayana z'abali naye egula ebyo so si kukweka bumogo waba olwo anaaligula eri anti kati ekyo osobola kumenya bumogo buli ku commodity n'olyoka otubuulira ebbeeyi. Ekyokusatu akakozeako okubiri akutumye gy'olya. Kati nyinza okugamba nti noonya mmotoka kugula noonyize emmotoka primo kati kiba kitegeeza bw'oginfunira nze nakutumye. Oba nze bwe nkugamba nti emmotoka yange eno gitunda noonyize omuguzi kiba kitegeeza nze nkutumye. Nze gwantumye gwonsasula so si nalese omuguzi nakufunira emmotoka ali eno wabula ono waba akusiimye gwe afunye emmotoka abadde ayagala emmotoka none yakutumye kiri eri ono aguze olajja kujja kugenda nti waliwo omusajja yatunda emmotoka kyo nti tugende ngirabeko ngisiimye kati nze sina kyenkuwa nze aguze nze aguze
siwe kiri eyakutumia akusasula nonjenze mmotoka nentundire mmotoka akutumia akusasula wabula onakkirizibwa okuwayo kantu bw'abakkiriza si lutalo singa aba wano n'amasasi gavaayo eno njagalayo neno njagalayo kati obukwakuliza obwo ababuloka tubeetaaga kubanga kati sekakiti njagala omubuulire essaawa zino for example yagala gula tulakita otandikira simanyi oba yagala gula ttaka muyenga ogende ngaokuko nebikomera byabendibano mutundawo waliwo gwolina okufuna gattayo wano waliwo emanyi webatunda tubeetaaga naye balina okutereeza omulimu ogwo akasembayo kakukaleese ogamba nti emmotoka ettaka lyange lino nnoonyiza omuguzi litunda emitwalo miliyoni 10 noleetawo miliyoni 3 kiri haramu kubanga oba olidde n'osinga nanyine haqqi olitayimuzittwa okuva kwono Imam owasatu ono kamuleete noono mumwanjulire kyadde wabadde oyagala 10 kirimu ebintu bibiri oba omuguzi mba mumusedde ono mba mumufeze omuguzi ettaka lya miliyoni 10 nemuguza 20 yayina ensonga z'oluusi kuba kufera ebagishi ettaka lya miliyoni 10 muguze miliyoni 3 muba mu byolyaguze ate nawe oyagala kubba tuyinza okuba nga fe abadde batunda tetumanyi value y'awantu awo ngono atunda ye ku kyamanyi ku najja nankumbi nedda era ekyo bwe kiba kibaddewo n'okyogera nti kijidde mu value olwo kiba kitegeeza zonna miliyoni 3 ziwe nnyini ssente anti kati mbadde mulambulukufu kyemugambye nabadde mulambulukufu nti wabadde otunda miliyoni 10 naye nogwenfunye akkiriza miliyoni 3 anti era mumalirize nze ndi wali kisoboka n'oziteekayo zonna wadde yadagala 10 ye naakufunyako kakuwa so sindize kankweke 10 yo ekyo eyo navuddeyo wabadde osabye miliyoni 10 nenzo no gwenyinyonyodde atwe miliyoni 50 ekyo kituyinza okiisa uyo mumalirize tuyinza okiisa ekyo abatuuliriza ebibuuzo tetuyinza bimalayo inshallah obudde butambudde saa zigenze mu 6 tulinamu akanyolagano mu byentambula kkiriza tukome wano inshallahu tabaraka wataala obubaka obw'enjawulo ery'ekitongole kya Thurayya tukyebazirawo omukyala awereza obubaka wano obusima Thurayya omulimu gwe mukola saballa wekitiibwa ffenna atusime ya rabbi tunaddamu nate okuwuliziganya bwana balakkiriza imaamu ono simanyi lwaki tatera kutumira emikwano alina mingi gisinga n'abalwadde ba coronavirus okutumira emikwano gy'olina ndoza abayizi baffe bonna tubatumira abamu tujja ne lisiti yabe twagala okutumira naye imaamu katumuddiza omuzindaalo tufundikirire bwe naam abatusomako mu darasa zaffe ezayimirira live n'abayizi baffe bonna abatusomako mu darasa zaffe eziri ku mitimbagano bonna tubatumira tubeebaza akadde ke tuli kusomera ddala nga bwe twasomera identify idha faragta musabe nga Allah batugamba mu Quran lwofunamu akaseera faraga akadde n'okafuna akali free Allah ke kano ke tuli mwaka corona tukumwongere Allah waffe nga tweyongera okuyiga eddiini yaffe byawune hitaba Ramadhani itaaga California Ramadhani itaaga mwezi waffe tavaako ali mu America tulina abayizi mu California tulina abayizi mu Canada tulina abayizi mu London menye ekindi kiki mu Asia mugenda Malaysia Indonesia tugamba Warabu ne gujja bagira alhamdulillah Saudi Arabia Dubai n'abala bosaati n'abalulango abafa bali wano mu ggwanga ab'okumubuzi naddala nakasero buli lwakuna Supreme Council buli lwakusatu bonna tubatumira nnyo inshallah era nga tutwala omukisa guno okulaga eggwanga nti tetulina kitongole kyonna kikuŋŋaanya ssente tulina charity organizations zonna oba association byonna byolaba ku WhatsApp bifu era wenna alina obwetaavu bwonna totunoonya wabula tukuba omulanga gumu abalina obwetaavu naffe tunaze tugaba tituneze tusaba naffe tuneze tugaba abantu olunaku nfuna esimu nga 50 sina kawunga sina mata sina muche wabula omulango tukuba guli gumu gwa kudduukirira Thurayya kuzimba production house Thurayya wonna oba ogisanze n'omulango ogwo tugulimu egisigadde si gyaffe bagezi ba mu Kampala nga mubayita nenzi sibayita bagezi sinza bayita bagezi abo abantu bagenda nga bagasha bakola geshi mu bantu kale nno tuyita ku 0705 emirundi 3 9 emirundi 3 obuyambi bwonna bweyagala bugende eri Thurayya
mu sadakatul jariya, mu sadaka yekulukuta okuyambako okuzimba production house insha Allah 0705 1 wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa alaikum salam warahmatullahi wabarakatuh.